Abantu mu Buganda bali bameka wekitiibwa osobola okukiraba mu kitabo ky'ekiki kiraga nti abantu abali mu buki kati njagala mbalage kino ky'ekiki si ky'ekitabo eno si yaki ye peegi mu kitabo kiba kikakasa nti ddala Uganda Bureau of Statistics ekitongole ekirivunaanyizibwa ku by'ebibalo tekirina bwe kisobola kulwanyisa Buganda kubanga kimanyi nti Buganda weekola ki weeri. Ekyo kye mbadde njagala okusooka okubannyula. Ffe nga Uganda Bureau of Statistics twagala okukakasa Obuganda bwonna abavubuka muleme kuwabibwa ebintu ebitali biki bituufu. Kubanga buli lwowa amawulire agatali matuufu ekituufu oluvannyuma kikola ki kivaayo. Amazima mu Luganda tugala tekakola ki tegeekweka. Kiba kitegeeza nti naffe ng'ekitongole ekizannyibwa ku by'ebibalo ebibalo bya Buganda byonna tukola ki tubirina era tewaba muntu n'omu abeera awusibwa okukola ki okugamba nti Buganda teri ku ki ku maapu. Ate ne bannamawulire betwagala ennyo anga Uganda Bureau of Statistics tulina omuntu gwe twaba okukolagana naye Dida Kasoyo gwe mulaba wano. Bwe muba mulina ekintu kyemuteekakasa mutukubire kubanga amawulire amatuufu tugakola ki tugalina. Owekitiibwa njagala oggwemu okutya kwonna nga nkukwasa ekitabo kino kankitemu kikwasa nga kukwasa ekitabo kino nakino kiteeke mu ofiisi yo ng'omunnamawulire obagambe nti bye boogera si biki si bituufu. Era njagala okukakasa nti bwe twali tubala abantu ebino ze districts zaki za Uganda ziri mmeka 27 era zonna kweziri. So nga tetukikoze lwaleero mukiraba era mu kitabo mwekiri byonna mwebiri. Kiba kitegeeza wekitiibwa nti ffe ng'aba Uganda Bureau of Statistics n'omukungu akikulira nga nze mumyuka atugambye Dr. Chris Mukiza tukiike embuga ng'okujja tubalage abantu nga wonna mawulire waali tubagambe nti bye boogera si biki si bituufu kubanga ebituufunyizibwa ku by'ebibalo byonna mu Uganda ebitongole. Bwe twogera ku bibalo tubala ebibalo ebiki ebitongole. Ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics kyatta omukago n'Obuganda nga ekigendererwa kwe kulaba nga Uganda Bureau of Statistics oba ekitongole ky'ebibalo tukwasiza wamu n'Obuganda okulaba nga ebibalo bye tufulumya nga Buganda nga Uganda Bureau of Statistics ne Buganda tubitambuliza wamu. Era ekyo twakikola nga tukwateganira wamu n'Obuganda mu kubala abantu mu Uganda yonna nti Obuganda wekitiibwa twajja wano tukiika ne tukakasa ne mutuwa abantu b'okukola nabo okusobola okuba nga mu Buganda tubala abantu. Ekisooka twagala okusooka nga tunaba ku mulamu ogwokubiri tusooke guno omukulu ennyo ogw'okuluŋŋamya Obuganda bwonna ne bannayuganda bonna nti nga ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebibalo n'engeri gye tulina omukago n'Obuganda
tewali ngeri yonna ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics bwe kisobola okujja Uganda ku map, kubanga kino nkyogera nga nkiddamu, tewali kigendererwa kyonna ekya Uganda Bureau of Statistics okuba nga twagala okujja Obuganda ku map ya Uganda, kubanga tekisoboka. Lwansonga nti kiba kyabwewusa nnyo nga Uganda Bureau of Statistics twajja wano ne tukiika embuga ne tugamba tugenda kukolera awamu mu census, tugenda okubala abantu nabo, ate ffe be bamu ne twekyusa ne tugamba nti Buganda tekola ki, teri ku map. Ebyo bye mulaba bye muwulira ku mitimbagano ku TV, beebo abantu abanoonyeza ebyabwe. Kubanga nja kusaba ow'ekitiibwa nga sinaba kwongerako kigambo kyonna, nsooke nkukwase ekitabo kya census ekikakasa nti ddala ebibalo bya Uganda Bureau of Statistics birambika bulungi Buganda. Era nsaba ng'abamawulire balaba, nsooke nkulage ekitabo. Abantu mu Buganda bali bameka? Ow'ekitiibwa osobola okukiraba mu kitabo kyekiki? Kiraga nti abantu abali mu buki. Kati njagala mbalage kino kyekiki, si kye kitabo, eno si yaki, ye page mu kitabo. Kiba kikakasa nti ddala Uganda Bureau of Statistics, ekitongole ekiri bunaanyizibwa ku by'ebibalo, tekirina bwe kisobola kulwanyisa Buganda, kubanga kimanyi nti Buganda weekola ki, weeri. Ekyo kye mbadde njagala okusooka okubannyonnyola. Ffe nga Uganda Bureau of Statistics twagala okukakasa Obuganda bwonna, abavubuka muleme kuwabibwa ebintu ebitali biki bituufu, kubanga buli lwowa amawulire agatali matuufu, ekituufu oluvannyuma kikola ki, kivaayo. Amazima mu Luganda tugala tekakola ki, tegeekweka. Kiba kitegeeza nti naffe ng'ekitongole kizabanyibwa ku by'ebibalo, ebibalo bya Buganda byonna tukola ki, tubirina. Era tewaba muntu n'omu abeera awusibwa okukola ki, okugamba nti Buganda teri ku ki, ku map. Ate ne bannamawulire betwagala ennyo anga Uganda Bureau of Statistics, tulina omuntu gwe twaba okukolagana naye, Dida Kasoyo gwe mulaba wano. Bwe muba mulina ekintu kyemuteekakasa, mutukubire, kubanga amawulire amatuufu tugakola ki, tugalina. Ow'ekitiibwa njagala oggwemu okutya kwonna nga nkukwasa ekitabo kino, kankitemu kikwasa nga kukwasa ekitabo kino nakino kiteeke mu ofiisi yo ng'omunnamawulire, obagambe nti bye boogera si biki, si bituufu. Era njagala okukakasa nti bwe twali tubala abantu ebino ze districts zaki za Uganda ziri mmeka? 27. Era zonna kweziki, kweziri. So nga tetukikoze lwaleero, mukiraba era mu kitabo mwemuki, mwekiri byonna mwebiri. Kiba kitegeeza Ow'ekitiibwa nti ffe ng'aba Uganda Bureau of Statistics n'omukungu akikulira nga nze mumyuka atugambye Dr. Chris Mukiza tukiike embuga ng'okujja tubalage abantu nga wonna mawulire waali, tubagambe nti bye boogera si biki, si bituufu, kubanga ebituufu